ebintu biri byakwatanga n'enkuba enduulu ng'abantu tebawulira eddoboozi teriwulira teriyitamu. Bijja bimeka? Byasukanga ne kijja kimu. Ekikazi. Kijja bute? Kyeyambudde. Ne kiwera ekyokubiri. Ekikazi. Kati byagenda gira ne biwera bisatu. Tebirina bbuba. Kati ati kunyumiza. Kati ng'ekimu kinkwata amagulu, ekirala ne kinkwata emikono. Kale kine kinkalakata. Ngamba kasita owulira nga bikonkona bikingo oteekako ttooki. Kati lumu netegeka fiti. Nga bijja nga nkola ng'omusawo we akola ki ettooki oba akikolako ki? Nga nteekako ttooki bane gwe ebintu nalaba nasesema enkera saalya mmere bifaanana bubi. Nnyo. Bifaanana bubi nnyo ba boy. Neegatako n'omuwala boy. Bwe ebintu byankozesa na fujjo. Kuga tebyogera nebikulaga nti olina kyewakoze okitegeera. Nebinjira ngenda okugira akantu ke kali kama wanatambula enkena nalinga ntambula ng'omuntu gubatayiridde. Ngamba nensa okumanya nga kamaanyi gali mu kusaba n'okusiiba nga buli nsaba n'ensiiba we neebaka bwe nti bwe mbanga nasabe ku olwo nga bwe babizza olaba nga birya bwe bijja bwe mba nasabe nga tebinkozesa biyinza okujja naye nga ngende bwe mba sisabye nga bwe bijja alalala maama nyabo. Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Ku MRLife kwe tuli amanya bampita Rima Sam oba metandikira Bongo weewaawo neesimye nnyo kubanga n'olwaleero nkomyewo n'omukulu super chance tegeeza mukisa then super kitegeeza ekintu kiyitiridde kugamba omukisa oguyitiridde nti ebiseera ebisinga sitaani ayinza okugamba nti mumaliddeyo Katonda najja n'akuwa omukisa ogubayita super chance kati erinnya linneetuuma likolera ddala amakulu. Nziramu okutegeeza nti mu kusooka kyali kigambo yali ne mukama waffe era kigambo n'avaamu buli kimu. Kairaba kigambo bwe yavaamu ensozi, bwe yavaamu amayanja, bwe yavaamu ebinyonyi, bwe yavaamu ffe, bwe yavaamu ettaka lyetusimbako emmere. Nedda kigambo Katonda najja naye ku nsi n'amutambuza era aba kigambo bwe yakyusa amawanga na guno gwaka kigambo akyakyusa abantu bangi. Gwani agaana ekigambo? Kozesa ekigambo just kimu oba bibiri oba bisatu okyuse ebyo tayagala kuba. Kozesa ekigambo okyuse ensi, okozesa ekigambo okyuse buli buyinike obukutambaala. Okusekerera munnaasuula enjala si kya bwa Katonda. Emmere eyo gy'oyiwa kasasiro ekolima yandisiba olubuto lwo, yandisiba engalo z'abaana bo n'essanyu mu makaago. Funa katifini ka 13 gwe bwe balya ne bakkuta kikuŋŋanje kiteeke mu katifini genda ku sayidi awaliwo asiiba enjala. Katifini ako kamuwenga buli kanaku. Olwo nno emikisa okukumbe bukukumbi abantu abamu banonooza eddogo naye nze nziramu ne nkibategeeza nti oddogo erisooka era luminati ow'okuntiko ze endagaano zikola ne Katonda waffe. Omuloga asinga yo yakola ak'obuntu ye yakola ekisa anti ne bamuloga tebamusobola. Kale twayingako ekisa kisaasaanye olwo nno olaba ekisa nga kikuwa ebyannaggwano. Nziramu okutegeeza nti bakama abantu bana Bongo Charity Foundation tujja obwana bw'okunguudo tobutwale Kamengo tuli mu kuzimba ssomero gwalina kyonna ky'oyina. Oyina akasawo ka seminti, oyina siringi 10 mutwalo gumu kakadde kamu. Menye ekindeke kitwagala tukulyetinga omulembe okugenda okuwesa Katonda waffe ekitiibwa. Kale notola kyonna ky'oyina gwe agamba nti nze kimu eky'ekkumi ekyensisaani wakyankiwadde bwana buto. La Bongo Charity Foundation eyimirirawo
na art and crafts osotuwa omulimu noga nti anze sijja bba kimu kya 10 kyansi tozanyira ku kya Katonda ngambe ekyensi naye kambawo omulimu nsige nga bwendi super chance tukusiga nga bwoli ne tukusiga nga bwoli olina mwagalwa wo maama wo mwana wo taata wo menyani ndeka ntisoro musiga kasenta akotwa mu kifaananyi ekyo ne tukagulamu material ne tukagulamu omusenyu n'ebintu ebirala okusobola okumaliriza essomero lino tulina ne membership identity yakadde kamu n'ekitundu scholarship identity yakadde kamu n'ekitundu scholarship identity eno omwana bw'agisasula batava ku luguudo afukirawo member wa Bonchate Foundation n'asoma okuva mu P1 paka mu P7 nga basoma n'ebyemikono egenda paka ku myaka 18 ebirungi byonna Bonchate Foundation byeyina olumwana wo n'abiggwa ennyalwe ng'ayita mu kakadde kamu n'ekitundu n'asoma paka bw'amaliriza ebyemikono byonna okusoma Bonchate Foundation Matthew 5:16 ly'essomero lyokka erigenda okubanga okusoma Bible teeka ng'omwana ava mu P1 paka mu P7 ng'ebyeddiini teeka Bible school Bible study somo eriwedde emirimu ly'essomero lyokka erigenda okusomesa omwana agenda okuva mu primary ngali gutugo kwa nganga enso genda okukola ensawo engatto loading coach abyuma kwesa kamera microphone n'ebirala omukisa guno gwetwalire olw'omwana oleme mukotogera stand akubuzaabuza kino kyaddala super chance yes sir nesimye kusisinkana amina nange nesimye kusisinkana nate wanda z'omutima gwo basse Luganda yesewo nakulabye okutta enkota y'ettooke n'enkoko obetuta omukulu omanye ebiseera ebisinga bannaffe baba balina buli kimu nga ffe bwe tulowooza naye obuntu obwo obutini bwe tuteeka ku meeza zaabwe ate bujjuza emitima gyabwe saasobola okwegulira ettooke saasobola okwegulira enkoko naye nalabye ng'oguza ettooke n'enkoko n'obimutwalira omusajja n'asanyuka n'apositinga n'opositinga munaye nanoonyeza omuntu asobola okukola ekintu ekirungi noonoonya ekintu ky'omusasula omuntu oyo ne kikubula kati kankuwa example ti muzaddewo kolina kyoyinza okusasula muzaddewo tekiri kati Kabaka King Sai sawa zino alinga awola muzadde wange tisina kyenyinza musasula wabula nali ndi awo ninga ndi mbutuufu Kabaka wange njala musanyuseemu ko Kabaka ansinga sente sina sente asinga buli kimu naye ne ngamba kange negula enkota y'ettooke n'enkoko ebeddera mutwalire olwaleero awuteko okitegeera just kyema nsobodde naye nga nsubira Mukama Katonda n'amalampa nsobola okugamba nti kati kweze nti buli wiiki Kabaka King Sai ajja kulyanga embuzi okitegeera webale Mukama akuwa omukisa wabulidde enjiri y'okwagala nange wanjagazza okwagala bannange wanjagazza omukwano ogwo gwa Namaddala era wanjagazza obutalinda kufuna nnyo okusiima bankoledde birungi kyakabi nnyonyo ekintu kiramu kyali wange yasanyuse kinabadde kugamba nanyonyeza mujje mu kusanyu naye nga siraba Kabaka kizibu mujja mu ssanyu kubanga beera serious nnyo ebiseera ebisinga tatera kusaagasaaga naye nanonyeza mujje mu kusanyu ne at least nanga at least nawulidde nga at least musanyusizaamu kuba nalabeko at least nga asanyuseemuko kakatonotono ne ngamba at least ko kyali wange asanyuseemuko super chance omaze ebbanga ki mu ntabwe y'okunoonya hit song ibanga boy sola kugaba kubanga ffe mwana twatandika okuyimba nga tuli baana bato ne tujja nga tugira biki kitandikirawo kitegeera nga omanyi kulidde mu ndongo likatijana nenga ndongo banga ndongo jimazeemu ebbanga ddene experience njirina kyo bulabanga mwabagaba mu super chance yakuli oliyiwa siti mutima lugenda mujira boy ba main ze sigenda kubeera hit one nga abayimbi bemuli anti liya kuba akayimba kamu boy nena bakubendo ngo batano ze experience je nina ye yabbanga lyo nafu tatandika okuyimba nga tuli baana bato experience njina oli oluyimbo olo experience yalo lyrics nenge jina luyimbyemu oli yanga machuwa si achana kito sajja ayimba endonga agitegeera super ebbanga eryo mazengo olaja nango tobosa ba Allaho ate nga biganye ogenzeeko mu episode yaffe yasooka oyo bagadde okuyingiza ko Mbeeruminati ogenze okuyingira Mbeeruminati ebikoleddwayo bakututte mu nnyanja amaji bagakwasiriza ku mwenda gonna bagakwasiriza ku mutwe amaji ovudde bakwambudde bute ogenze masabo ogenze prayer parties okulokoka oyise Katondawo golowooza kiki
ekibadde kikyakuzannya kiki ekikuzannye mu life music life yo ene yemabega tunatuuka wano kiki ekibadde kisinga okubonyaabonya nga bw'okyogera osanga n'omuyimbi oyo omuto asobola okiyigirako n'agamba nti super wabanga kino kimubonyaabonyeza ebbanga kankyewale ebigambo bye bikulu nange kankole bwe nti neme kubanga super kubanga ye super atuuseewo n'ate bino bimukeereyeza nnyo bitu kyebyo gandingasi ebintu ebyo bakyali bange naddala bakyali bange abava mu ghetto omanyize ni ghetto youth boy banga lyonna yonna nkulidde mu ghetto tubeereyo mu ghetto boy nga ndi wakabinene twemalamu amaanyi bakyali bange twemalamu maanyi nze kintu ekisingira ddala ekisinze okunnyamba okutuuka mu buwanguzi boy bwetowaze nakugumiikiriza obwetowaze n'okugumiikiriza boy mu ghetto tukina bugumiikiriza twaganya ebintu ebyamangu speed ojjogire ekintu omulundi gumu okitegeera tukola tulina ne komandi tikitulaga kigira omulundi gumu otandise leero okuyimba ekyofuuka star okitegeera ebintu bina bina obukola omulundi gumu boy si bwe kiri nze nakolanga edda nagiranga biki oluyimba olikodinze okoze vidiyo awo ogasigase mangu awo ogenze ku lediyo ogize okyalina abantu boyimba okitegeera oluyimba kuba n'oluyimba lubulanamu okitegeera oba bugubugu simuki ojja kujjula ebitayidde ogenda otawanya abantu bakyawe ninga ebintu boyo kintu kibadde kinakutuuka nga kibulamu nze okugumiikiriza n'okwetegereza kinyambe nnyo tetwatangaziddemu edda ng'otaddemu oluyimba naye nga gwotawanya abantu kuba oluyimba lwange mwana gundaganya okuba oluyimba lwange naye nga oluyimba ddemu okitegeera goza lwaki luno oluyimba lukubi oluyimba tino oluyimba nduyimbe ne star ti star akoze kibalina okukola oluyimba sita buli kimu duma stalinga byonna buli kimu twakolanga oluyimba nga olujja mu studio tolumastalinze nino olutwakayo okitegeera kikisonga laki oluyimba lugumiikiriza nembeera mwetowaze nembeera muwulize nnyo okitegeera kyovulaba nga mpiseewo weewaawo omuntu naata oluyimba asiru mastalinge naata oluyimba nga siru mastalinge notala oluyimba ku radio ku tv boyi ne bakugoba ne boyi kale ng'ovuddeyo ku kyoluyimba nga siru mastalinge boyi twabeeranga bakyafu nga omanyi mu ghetto oba teweejali oba tolina fiiti sente okitegeera oli mukyafu wenawena ekigatto kiri awo ekibi kitakitegereka ekipale bikitusiba zibalansi n'ogenda ku radio n'otwawanya omusajja yazze ekkola okitegeera radio bakitaddemu sente guzze kuwayo buli okitegeera okimanyi omuntu akola radio naye nga business radio okitegeera nti akola naye gujja ssebo ove n'oddugala ogira biki n'otawanya abasajja ku radio ebyo nabyo byatulumesanga okitegeera nebitumalamu amaanyi n'otuuka kivula abayimbi abamu bapowa okitegeera aba musumbye naye nga ate lwambeera okitegeera bakyali bange tukyuse mu mbeera boyi okugenda boyi no music business yakabi bwogera ku radio twala oluyimba tobeera shabe bino ebedda betwabeeranga mu boyi yambala fiiti okitegeera ogenda otukire omusajja nga nawe alaba oliki akuwa attention nga laba oli fiiti okitegeera endabika ebiseera ebisinga mu Africa ereeta omuntu okujajinga amaanyi endabika boyi tuba sijja kulimba naffe mu ghetto oba otandika omuntu engeri gy'oba olimu boyi ebambiya ate kati ennaku zino byakyuka mu baghetto youth tekitegeeza nti okuba nti oli wa ghetto nti obeere shabe mwana ennaku zino tubeera mu ghetto nga tuli smart si byebyo ebyedda ebyatulemesanga edda okukuba yiiti nga tubeera shabe biki naye kati tubeera mu ghetto ng'oli fiiti niga ng'akubye omuguwa gwe kati boyi n'omuyimbi owakabi upcoming teweezalawa kuba ekikumba kyo fiiti onyirire ogende boyi muntu ajja kula newoba ng'olimawo telunyuma ajja sooka akuwe credits ku nnyambala yo okitegeera naye twatawanyanga abantu ne boyi twabonaabonanga edda jjukira gwali muleme gwa CD twatandikira okuyimba ng'oba ne CD n'ogenda ne CD boyi naye ng'omusajja gwe wadde CD engeri akutunulira nga alaba boyi tojja sobola kati nga CD bagifuna ngeri gye bagikolangamu edda walinga ettima okuyimba obanyi kye bayita ekikono nga CD oli asobola ogikwata n'agigiramu bw'ati n'agiyisamu akantu n'agiteekamu kuraka kati CD waba erimu kuraka tesobola kuyimba naye nga ebina oli shabala totuukiridde tayagadde kugamba musumbuwa kati nakula CD n'omulaba ng'agitaddemu neneegaana n'agikuzinagamu ne CD yeegaanye naye nga yagikoze eki gyagikoze ekyo ezo zonna asoza kuyimba boyi naye nga ghetto youth ebina bina twabigumira nze sipoye ebbanga lyonna ebina bina nze mbiyitamu ne bakuzaalawa ne bakola biki naye era nsiga siwakanye
nzize mbigumira boy chali wange okitegeera nenga mwana chali bange mwenna abakayi mwenna abasuubira nti ogenda kuyimba soko bere n'empisa boy bera n'empisa ayambala bulungi we setting bulungi wetegeke okuyimba mulimu gwa beyi gwa kabi edda okuyimba tegwalinga mulimu okimanyi kusaga mbusazi kumala budde kumala budde ne boy nze sijja kulimba boy nakuzino okuyimba mulimu okuba ekiyimba kyawo gwomanya engeri kiraka sitakituukayo ne kikwatayo ngotaka oba we settinze bulungi weteze feet notandika okuwa bookings notandika okuwa deal ne zijjawo n'okuba obulango okitegeera abantu balowooza okufuna mu kuyimba genda ku stage kuperforminga kokka si kuperforminga ne budiru bungi okuba obulango okola biki okitegeera byonna byokola ki bitambula mu kufuna mu music mu lutalo lw'okuyimuka mu lutalo lw'okutoba kintu kye baali bakoze noga nti kino kata kinjije ku kuyimba kino kata kinjije kukkiririzaamu kino kata kinsuule neme kuddangu ekintu kye baali bankoze boy muhaso nze boy banzalayo ennyo mwana nekimpitirira ku boy okuzala omanyi kye bayita okuzalawa naye ngaoli omuntu akuzalawa just akuzalaizala kuba nti alaba olwokuba ndi hambu nze boy ndi mubi ndi badman naye ndi hambu manyi badman ali hambu nti oba tolina kyonkoze tosobola kulaba busungu bwange obusungu bungi naye boy abaniga bangi olwokuba alaba oli hambu bikino nakuzalawa mwana ekintu ekinchalenjinze nnyo boy okunzalawa patya kuzalawo kyeri omuntu yakulaga noga nti ndinga linsuseeko omuntu oyinza oleeta oluyimba lwo boy omuntu n'aluwulira nga lulungi ndina natayagala dua naluzalawa buzala eddumala dunafuya oli nakunafuya naga sipola olimba tojja kukola wooti naye nga alaba kyaki nga naawe ate bwogenda mu bantu naddala abantu abatusaba bantu betubeeramu naye nga ate bwogenda ebbali ekintu kikola kibagaba kintu kirungi okitegeera katonza kungamba omuntu webbali abeera ansudira ate gwe omuntu andi okumpi nomalamu amaanyi nonafuya okitegeera ekitegeeza nti kintu kiba kirungi kati gwe tosobola kumbuulira amazima teki gwombuulira amazima kintu kikutoloseeko obutolosi okite kati mwana nze funye nnyo challenge mukunzalawa mwana banzalayo nnyo okitegeera naye kati boy omuntu yenna ali eyanzalawa 5 njagala onteekeko amaaso ennaku zino boy boy byakyuseemu super waliwo akayimba kewakuba watugenda ku channel yo eya Super Chance Katende waliwo akayimba kewakuba ebintu binkozesa ng'oyimba ku true story y'obulamu bwo engeri ebintu gyera bikozesaamu muyimbi munne engeri gye yabikusindikira okutwala mu ssabo n'ebirala episode yaffe yasooka twabirambulula ekintu kino kyali kikozesa kyagenda oba kyakozesa ekintu ekyagenda naye lwakuba kati ebintu ebyo essaawa zino kati happiness gye nimukadde ndi mu ssanyu essaawa zino nali badde sagala ate kujjukira ebintu binkozesa boy essaawa zino nali badde wakati byagenda nze nafuna omuntu nga omanyi nafuna natambula nga omanyi boy nabeera nga kulive awo nenjira biki nafuna abantu ab'enjawulo ne bampa ku magezi abamu ne banyamba ebintu ne bigenda okitegeera waliwo abantu bangi abayita mu mbeera eyo yennyini ng'oli agamba nti ze ekintu kinkozesa ekiro kwebali okwo bangi nnyo era komenti ojja ziraba abamu ebisajja byebakozesa abamu bikazi byebakozesa spiritual world gyeri spiritual husbands ne spiritual wives spiritual world gyeri ntuufu oba oyagala oba tobayagala yo gyeri ogwo wagivuunuka oti abantu abo twandibadde ku magezi osanga nabo basobola okukivuunuka kubanga mazima kimatako emirembe spiritual world ebintu ebyo mwana gyebiri bakyali bange byaddala byo ebintu gyebiri oba owakana oba towakana bisobola okukozesa waliwo n'abantu abamu nga takyetegeeza bwetegereza nti gwali obaseeko webaseeko noyagala okuzuukuka nowulira nga tosobola yadde n'okusitwala yadde n'omukono yadde n'ogumu kati awo wonawonamu eyo embeera ekintu kisobola okuba nga kikozeseza nenotakolaki notamanya kumanya mbu ekintu kikozeseza naye eba experience omala kuba nga kikuluddeko ebbanga ddene abantu bangi bakozesa naye natamanya okitegeera nazuuka nga yemalidde okitegeera naye ebintu ebyo nze boy okuyitamu eyo embeera mwana okugivaamu Katonda nze Katonda njagadde nnyo nnyo nze neesigame nnyo Katonda nnyo Katonda nnyambye nnyo olwengenda okwebaka nensaba lwenzukka nensaba nempulyawo nze ate nekirala natuuka ekiseera
nembanga nga sikyagira bwe mpulira sheeka nensaba ne sheeka bwe mpulira pasita nensana natuuka ekiseera nempunga nga sikyasosola njagala ebintu binveeko saaleevu kyovula nti essaawa zino nyinza okuba sirina ddiini gyenzalawa nga buli ddiini njiwa respect nze nasabanga ne bapasita nensabanga ne basheeka nensabanga ne baaniini boyi nempulira nga nagenda okukwekanga tebikyaliwo katonda nyanyama ennyo katonda w'amaanyi bakyali bange mwekwate katonda w'amaanyi nnyo goyinza obutalaba katonda mbwakola naye katonda akola waawo super waliwo ogambye nti abantu bakuba ku magezi omuntu ayinza okugamba nti kwaloga nti netambulirako bampa ku magezi watambula mu masabo bamasheeke mu basumba abantu tubasigira ekifaananyi kiveeyo bulungi amasabo natambulamu ne bigaana natambula amasabo ne bigaana okitegeera bakyali amasabo tegaliyo boyi bajja kulimbalimba ogende mu ssabo mbonoonya hiiti mbokola ki kyali wange bajja kusindikira ebintu bajja kwambaza ebintu mu ssabo ate yagenda mu ssabo okufuna emirembe okufuna hiiti ate ojja ebyokoola okitegeera monya ebisiraani ebingi webiwera ate bifuuka byokoola bw'onaaba amadagala amangi 5 gamala ne gafuukamu ebyokoola okitegeera boyi muve mu masabo bw'oyinza amasabo teganyamba era katonda yanyamba nze nesigaba nnyo katonda amasabo tegakola nabigendamu nsiganye kuba natuuka ekiseera nga mpunze nga buli kye baŋŋamba gende wa mafiina gende ewa gundi gende eno neŋŋenda okitegeera naye nagendanga mu masabo neŋŋendanga mapasita neŋŋenda mbaani ku lasiti nensalawo neŋŋamba nti kati kankwate ekkubo lya katonda nensigala mu kkubo lya katonda nenwananga ne katonda nenwananga netulwananga nensabanga nga tekishadda nekitakomawo ddala amasabo gano ng'ogyeko okwagala okuyingira Illuminati mu emboozi yaffe episode eri eyayise mu masabo gano nga weetambulira ekintu kikuveeko kino spiritual wife kikuveeko kiki kye bakukola mu ssabo eryo n'ogamba nti bano abafere baleka ate kati kuno bazze kummaliriza oba n'ogamba kino sijja kikola oba n'ogamba nti bano bakola boyi nze ekintu ekyannemesa mu ssabo nze nagenda mu ssabo nange malesala kunywa bintu bya ssabo omwana obujulizi katonda atuyimusiza tuguwe abantu babukuke bavudde eri Allah waffe badde eri katonda waffe bakyuke kyova atuwadde amaanyi leero bakyali bange omusawo yasooka yansaba ente 2 enzirugavu n'asaba embuzi 2 ennume enzirugavu okitegeera omusawo n'asaba enkoko empanga enzirugavu 2 okitegeera n'ansabirako awo n'amajja okitegeera yakusabira ente 2 ennume nga nzirugavu embuzi 2 ennume nga nzirugavu enkoko 2 ennume empanga nga nzirugavu zonna teziri mu katondo nga black okitegeera n'ansabirako ne sente awo naye ng'ate ne gyali wala kwegamba nga n'okunoonya transport antwale mutukula okitegeera ne sente zina kuba simanyi naku ze ngenda kumalayo ne sente zinambeezaawo okitegeera naye nkuba bakafalayi mbutuufu naye ngamba ente 2 buli nte ya sente mmeka tubale obukadde 2 ente 2 kaze bukadde 4 embuzi ennume 3 emitwalo 3 embuzi 2 zemitwalo 6 enkoko zemitwalo 6 kati ze milioni nga kanabi wali milioni 4 lafu 5 milioni 5 kali nze sipakyasiba bonna wado 5 ebintu ne biba binkozesa no milioni ezo 5 nozimpa mu sipakyansi gende omusawo 5 ngenda zirya nagera mu studio nkole embali okitegeera mpeko kyali wange producer Magico ne Daba Beats bankubire engoma nkole video nze vimbe buvunyo wabinkozesa kubaze natuka ekiseera nga mullo gwe natuka ekiseera nga nyumirwa guno okazi okujjale kukwebakako bintu eyo okunyumirwa natuka ekiseera nga sina kyakukola natuka nasooka mu kusooka naye nga boy bimpa obuzibu mpulira sina kye naye natuka ekiseera nga binkwatala mpaka sina kyakukola namanyidde nga ebintu biri byankwatanga nenkuba enduulu ng'abantu tebawulira eddoboozi liwulira teriyitamu bijja bimeka byasukanga nekijja kimu ekikazi kijja bute kyeyambudde nekiwera ekyokubiri
ekikazi kati byagenda gira ne biwera bisatu kati ngabi kati kunyumiza kati ngekimu kinkwata amagulu ekirala kinkwata emikono kale kine kinkalakata bano bakyali bange ebintu bye banyumiza byaddala abantu bawakana ebintu bino n'ebintu bino byaddala nze nabirabako boyi ebintu nebinkwata nebinkalakata ekimu nekinvaako nekirala nekinkwata nga kiri nekinkalakata boyi nze naze nagenda natuukanga ku makya nga nze nazina siina maanyi mpeddemu ndi bweti nga nze nazina ndebera bingabana nga nze nebondeetera demu mu nyumba newonsibira ne demu mu nyumba sina kyensobola mukolako nga banakuse dda banakuse kyovula nti nze olwawo n'okundaba n'abawala boyi nze boyi n'ekyawa boyi ebintu biri byali byampasa nga namanyiira gwe byakwesanga enaku meka mu wiki kwegamba engeri gye twabanga n'ezisho ebiseera bye twabanga n'ezisho nga tuyimba naye nga olwolumu tubadde tetukoze nga ndi waka kasanzi jako ettala bwe paba oba byayitangawa mwana nze sibawo oluggi nendunyweza fiti naye nga oluteekako ettala nga biyinga ebisooka konkona kasita bikula ebikikoko na popo nga mmanya bisooka konkona koko ate olukonkona kwe kuyingira kokoko tobigamba nti yingira oba toyingira siwulira ku ddoboozi sayogerako nabyo sayogera ku ddoboozi lyabyo wabula engeri gyenfiiringamuye mpulyanga kaddemu akekibi boyi akandiko nga mpulira boyi fiiti ddala nga omanyi bwobere oli mulaavu boyi kugamba natuuka ekiseera netandika okunyumirwa mwana nga nyumba ebintu boyi ebinkozesa ttaano twabira abafeesi boyogera kunjogeza ebintu bingi mwana zinayitamu ebintu boyi nagendako omusawo ejjinja eyo nagendeko omusawo ejjinja naye ndowooza oli omusawo yayita malayo fiiti yo omusawo yaŋŋamba gula tooki ogye ne tooki n'emitwalo 5 emitwalo 5 mu 15 simanyi lwaki abasawo bongeramu 5 kati neŋŋenda ne tooki kati omusawo oba yakola biki naŋŋamba tooki eno gyetaba gyenkuwadde bubango bwowulira nga kuba namugaa kasita bikonkona nga bijja kasita bikonkona bwe biti nga biyingira aŋŋamba kasita owulira nga bikonkona biki ng'oteekako tooki ati lumu neteekeka fiiti nga bijja nga nkola ng'omusawo oba yakola ki ettooki oba yakikolako ki nga nteekako tooki bane gwe ebintu nalaba nasesema enkeera saalya mmere bifaanana bubi nnyo 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 bifaanana bubi nnyo baboyi tosobola salya mmere enkeera saddamu kulya mmere naye ate gwano webiba binkozesa mba mpulira nga kaddeemu kitegeera biki kali fiiti biki nempulira nga ddala ndi mulaavu ddala biki tubula natuuka ekiseera nemba nga nnyumirwa omusawo yagamba nti bwebikonkona tata abantu bali bazalawo bagamba nti nedda kati nze omanyi lwaki abantu tebakkiriza bintu ebyo abamu nga balabanga biki nze abantu abali alawundi nange nagano babulira amazima nengezaako babuzaabuza olw'ensonga nti abantu bakuboola notandika bikitwagendangaeyo nga tusola ffenna kati ngera ekiro nga twebase nze ngamanya biki nga nzuukuka bwemba neseebase tebijja kati ebiseera ebisinga gyetwageranga wabeerangayo ekyoto nga nze mbeera ku kyoto kati twagerangayo ekyoterayo ewa kingi eyo ekyoterayo ewakayi netukampingayo oluusi kati naye ndaba abantu nga bambaza balaba superchance yebasa ebintu ebimukozesa okitegeera boyi nga mbeera ku kyoto nga ndaba bajja kunkwata kamera vidiyo nga sagala kwebaka bajja kunkwata nga mbeera ku kyoto bwenti bwenkeeseza okitegeera kati ate wembeera mu bantu abangi tebijja mu bantu abangi oba bityaki kina engeri gyekinjiramu naye nga sirabise ngenda okugira nga biki tekiba nafujjo kale tebirabisiza tekiba nafujjo kati simanyi lwaki bwembeera ewaka oba omu kiba nefujjo kiba kirinabba waakyo kidigira nakyo wali kiba kigamba bba wange ali mu bantu kanjije ampeeko kyampanziruke kigamba tuli waka naye mwana mukama katonda wamaanyi boyi ebintu kadi boyi sikyabifiiringa tebikyankozesa tuwa bujulizi mukama katonda wamaanyi
Katonda wa maanyi era kiddamu Katonda wa maanyi emirundi gyonna kubanze natambula mu basawo byonna bwe kinne bigaana ne bwe nawanika nitandika okusaba ngenda okugira nga bitandise kyagendanga kimu nekyasigala ekyasigala nga kyajjanga ne kibeerawo nga tekirina maanyi nga kibeerawo beezaawo okitegeera nebitandika okugira nenjira bwe bimalamu amaanyi essaala n'okusaba essaala kati nze ate nze olaba boyi nze lwakuba mwana ebintu ebimu tebikirizibwa zinasibanga ziddwayi natuukanga nasabiranga nnyo ku radio ya Pastor Tom okitegeera radio ya Pastor Tom nenesibira mu nyumba nensaba nenkuba fayami kibi sebo nebipondoka super tuddeko wano wabikuba mu tooti kyekyasiga bikutiisaako gwe bifaanana bubi mwana mbadde zisagana byogerako bifaanana bubi nnyo gasoga nene nnyo simanyi bwe nyinza kukola ki kukinyonyola byenyenyaza tosaana bitunuulira bikola ki mujeeko tosaana bitunuulira bijira betegereza byesitaza wabikuba mu tooki n'obiraba kyekyaddako nabikuba mu tooki ndaba nga bifaanana bubi saalinda kwetegereza nagwa bugwerindoza nebinja nebitali nagwa bugweri boyi anti kati ekikulu boyi mwana ebintu ebyo mwana wawunga buwuzi toddamu kutegeera paka kumaca sadda mutegeera tobategeera oba byakozesa oba tebyakozesa era namanya byakola omulimu gwabyo nebijira nebigenda nabaananga kani nga namanyiira nga sikyalina naye wabula byali birina ebbuba nze olwakuba mwana baddemu bagenda kuntya mwana baddemu mwana bagenda kuntya mwana ebintu biri byali birina ebbuba nze olaba simanyi muntu gwe ayinza kuwa bujulizi mwabandaba mbadde nga mundaba mabaala mundabe n'abawala emirundi emeka nze manyi n'okwana abawala nembalekaawo naye nga nkwanya kubanga omusajja olina okwana nokwana naye neolaba nga bw'onooyitawo biri ebintu birina ebbuba boyi wowe neegatako n'omuwala boyi bwe ebintu byankozesa na fujjo kwega tebyogera nebikulaga nti olina kyewakoze okitegeera nebinjira ngenda okugira akantu ke kaliko amawa natambula enkena nalinga ntambula ng'omuntu gwe batayiridde ntambula mu district fiiti nga binkozeeko efujjo mwana boye zinengenda ne ku TikTok neŋŋamba abaana bange ku live abajjukira nagambako n'ekintu ti boyi bwe nsanga omwana enkukuwana boyi gaana tokkiriza nga ndaba nenda kuleetera abawala ebizibu okitegeera neŋŋamba wala temukkiriza lwakuba nti bakifuula kya comedy naye nali ngezaako okwetangira kitegeera lwewebaka n'omukazi n'omukozesa bwe bejjanga na fujjo byajja era bisatu nafujjo nakina buki nga tebyogera naye nga engeri gye binkolako ne fujjo biki boyi nze namalako lwakuba simanyi mwana namalako akantu kange kano nga nkajjanjaba kaliko amabwa zabintu ebyo zafekitinga bode yaffe amabwa ne gajjira ddala ku busajja ne bagamba abamu ne baziyita infections zibiki binagenda ku mudwaliro omusawo okunzijanjaba okusooka nate namukweka akantu kabadde ki nagamba infections zibiki kati ze nakebera ne already akebera nze already gwakebera mumanyi mukitegeera nampa eddagala nenjira kalwawo nnyo boyo okuwona nnyo nga ntambula nga ziwa bwe nti 3 feet super wekalwalira nga bikyajjira wendebaka wabula nafubanga nnyo okulaba nga kalwadde nga seebaka awo waliwo ebbaala awo bagita Antonio's pub awo ekasengaawe boyi bebandabanga boti baba bali awo nga nzize mu kibaala nga tebamanyi wakinzize
kumbe zze kwebuzaabuza budde buke nze mu kibala kwegiraja sinywa mwenge sinywa mwenge sirya mayirungi naye nga mbeera awo neneebuzaabuza biki okitegeera kati gwe tebeeza omuntu atanywa mwenge gyobeera mu kibaana okwesa bba nga neekaza bwekaza mbeera gye mpita mu jezi nga tebamanyi okitegeera nenkera neŋŋenda balaba biki bwe ndi fiiti naye nga nze manye ekizibu kyange ekizibu kibayagala okitegeera nakwekakwekako ebintu ebimu abantu obutakola ki obutamboola n'abantu bembeera nabo naye nga ebyadda ebintu byalinga binkozesa kakati emisana byajjanga kasita neebaka oba misana oba kiro ne wano olaba wendi nga ne bwensimagiramu bwendi bino kulanga nga bijja bibeerawo ku gadi nga biswamye wani mwana naye nga bakyali bange boyi mwete ensi eno ey'okunoonya hiiti mugyegendereze nnyo boye osobola okugenda okunoonya hiiti ewantu naye ati n'ofunawo ekintu ekizibu ate ekigenda okumalawo obulamu bwo bwonna boyi ebbanga lyonna oba bino byewanonnoza ogenda mwerumira kyofuna amaanyi gye wabijja ku nnyanja eri gye wagenda ku nnyanja okukola amagi okukola ki wali okirowoozezaawo boyi gye byava abantu bamanyiyo sitolera ginyumya malisagala giddamu naye nga baboyi ebintu byo byankozesanga super bwe muganda wange ali eyo atugoberera empozi zino bw'oba tonnafuna kizibu mu nsi ya myoyo emboozi zino tozitegererako ddala naye nyongera okutegeeza nti ng'omuzimu omuntu eyaffe edda bw'ava mu ntaana omwoyo gwe ne gwambala omuntu omulamu ne gumwogererako kyetwogerako ekyo ensi y'emyoyo gye twogera ensi y'emyoyo ntuufu badega nti nga omuzimu bwe gujja ne guva emagome ne gwogerera ku muntu omulamu nga gwo gwafa dda ne gugaa nti bano be banzita banziika wano banziika wano ebintu ebyo biwaguza kati webikulaba nga oli munafu mu kusaba oli munafu mu kusiiba bijja ne bikutomera oba oli asobola okukolerako emikolo nga bibadde bimuliko n'abikubuusa ne bikwambala kakati ne bikutawaanya naye nga buli gwobuulira asekawuzesa agamba tekisoboka naye nga gwe kyoyitamu gwakimanyi mu kaseera ngaako abasamize tebakubuzaabuza togenda mu nsonda z'endege ezinyeenya nedda saba super chance experience agiina ekirungi sita musajja wa kabi byayogera byonna eddoboozi liwulirwa abirwanya abivuunuse ye agambye nti yatambula mu masabo gonna yatambula buli wamu byayongera kubijja abasamize sente bazirya bamusaba ente bamusaba embuzi bamusaba enkoko bamusaba amajja byagaana yamala ateekako pastor Tom n'ateekako kutuba buli kadde nga tasosolwa kusaba kwonna yagenda okulaba nga bitandise okujja bijja binafu paka we byabula super chance byajjanga ne biggulawo tebyaggulangao byakonkona olwokukonkona nenokulanga bituuse samanya oba byayitangawa wano nga bitandise okuggwangamu amaanyi byajjanga ne biggulawo ne biyingira naye nga tebikyalina maanyi gakwebakako biri samanya ng'egyo byagenda naye ekimu ekyali kisigaddewo kyajjanga ne kibeeraawo bwekityo ekikutunuulira ganga sikiraba bwe nalinga sibiraba naye ngera owulira waliwo ekintu ekiriwaawo okitegeera naye nga tekirina maanyi kira tekinkwatako biki nga kijja nekibeeraawo naye gwe Katonda alina amaanyi okumanya Katonda alina amaanyi naddala boyi tolaba tuli mu kisiibo kya Ramadhaani tuli mwezi gwa Ramadhaani boyi abasiraamu abasiiba bakyali bange abasiiba abasiraamu abasiiba kino ekisibo noba nga obadde olina kati ng'ebyo ebintu ebikozesa okumanya Katonda w'amaanyi n'osiba ennaku 30 nga bw'osala n'eswala 5 n'ozimalako 5 wallahi bikuvaako bidduka nze nasiba nga zidry omanyi kye bayita dry ez'abalokole oluusi n'entwala ennaku 3 olina ky'olidde naye nze nasiba nga kalamba nga sigamba kunywanywa ku mazzi waliwo abasiiba nga banywa ku mazzi okitegeera nze natwalanga kalamba ennaku 3 nezitwala namba nga sina kyendidde neki nentwala ennaku 5 kati mu kusooka natandika na nnaku 2 okusookedde okusiiba enjala yannuma 5 neneesibira mu nnyumba neneesiba olubuto ekigoye ku lubuto
ngamo nensaba nenze okukumanya kamanyi gali mu kusaba n'okusiiba nga buli nsaba nensiba ne bakabwenti bwe mbanga nasabe kwolo nga bwe babizulaba nga bijja bwe bijja bwe nasabe nga tebinkozesa biyinza okujja nenga ninge ne bwe mba sisabye nga bwe bijja alala mama nyabo kali ngesaala nagifuula ng'oba kiki mmere mba neesinga okusaba nga mba neesinga okusaba mwana okusaba n'okusiiba kyakabi era abasiraamu abali mu kisiibo boyi siiba nga bw'osaala ekisiibo kitambula n'eswala boyi bw'osiiba nga tosaala oba osibidde bwereere nkubuulira olina kusiiba nga bw'osaala okitegeera nti tosobola kusiiba nga tosaba mbugwe wasiibye busiibi bwoti siiba mukama katonda omusabe kyosiibidde okitegeera katonda yandukulira nnyo mu kusiiba omanyi lwaki katonda tumuchallenging nga tusiibye nti ffe tuli balya mmere tuyeyanira nnyo okulya omuntu aba talidde gonoma omuntu emmere ayinza okukyawula teruggwa naye n'osiiba nga tolidde katonda oba omuchallengize nnyo boyi nnyo nti omusajja ono yeerekereza n'atalya boyi twagala okulya abantu tubula batuyita balya mmere kati awo katonda oba omuchallengize okusiiba kukutula nnyo super bwe wasiibanga nga tebikozesa naye bijja biba binafu amaanyi g'okisiibo nga nakakasiza amaanyi ga katonda katonda alina amanyi teri muntu ayinza kunzija katonda super kakati wano wasabanga ku radio ya Pastor Tom nga gyosuzaako kujanga binafu ne biyimirirawo oluusi nsuzaako leediyo nze engeri gye nali nawungira mu madiini nga saagala kumanya nga bwe mba natambuza nensanga Kulaani nga ndyekaawo soma Kulaani jjukira nze mmanyi Oluwalabu nebijjukira byonna biba biwulira bulungi ebisinga byonna byonna pasita nentega nempuliriza nze nimu mwana watambula buli wamu bakubba ekyakutaasa kyali kimu oli saagenda oli teyanziba oli saagenda ati nalizijjiwa nalisete nalisiziire ekyakutaasa kwali kusaba na kusiiba ewa King Saha eyo ogenzeeyo gyobeera musinga mutane King Saha kati King Saha kyali wange bamuyita Kabakko yanconnectinga ku King Saha era mwana Kabakko big up respect Kabakko nzijukira olunaku Kabakko yakulira nga super chance nengamba wangi kuba Kabakko kuva tekyaliwa nga tuli bato tukuze ffenna nga tukola ki tuwasolinga nagamba omwomu yakola ki yakuba kati Kabakko yasooka nakuba ne tuba biki kati nange nakubye ekitegeera era respect Kabakko yantwalibwa King Saha kati Kabakko yakubira essimu nanga super chance oli luddawa ne mugamba ndi nateeti nze nali ngambira nateeti nangamba jangu onsange wano kotospa ojjukira otospa kale nagenda Kabakko kusaba Kabakko namusanga nga aline Kabaka King Saha boyi nasanyuka nzika Kabaka King Saha just mulaba bulabi bikiye nasanyuka nga nsika ne King Saha muluni ko gwasi okusana ne King Saha nenyingira mu motoka ezitulaawo King Saha ne super chance nambonga nnyo boyi ne tujira kuva ku olwo King Saha nafuka kyali wange nenga Kabakko ya connecting King Saha era mwana respect Kabaka King Saha boy oli godfather wange taata nkwagala nnyo byanjawulo ki sofa ebibadde mu kubeerawo ko ne King Saha nga bikwewunyisiza munga neisa nkwatagana empisa boy mbadde n'abantu bangi nze mbadde n'abayimbi bangi bakyali banga baki naye boy King Saha wanjawulo nnyo boy goyinza okuba King Saha ali eyo omulaba mu distance nga tofuna chance kubaako naye kumpi naye omuntu yenna kolifuna omukisa byako ne Kabaka King Saha kumpi ttaano ojja mwagala nga bwe mwagala King Saha alina empisa King Saha tasaagasaaga abeera serious naye wattabu wayogera ekintu teerabira bw'aba ayogedde ekintu King Saha teerabira King Saha wa respect buli muntu nga wamutwalidde King Saha alina abantu betugenda ne tulambula eyo amanyi nga tonnakuba hiti ku kyalo kati nga ekigungu bantu babeeranga nabwe
King naga nnyo omuntu nalowooza ku muntu kyali we yabeeranga naye naga atuvuge n'avuge muluka n'agende woyo kyali n'abanyumize boy King Saa teyeerabira. King Saa waba akwagadde akwagala. King Saa wa respect. Kakuwa King Saa musajja wa tabu nnyo ali fit nnyo. King Saa musajja mugabi. Boy wera ne King Senja atekuluma. Tekuluma obeera mu ne sente wa fit. Kitwa mu King Saa waliwo abantu abamuwe ng'oba naye asobola okusanyusa abantu abebbali. Naye nga ate abali naye musirika busirizi kyama kya mu butagala kulabisaani mukulu. Naye byadde King Saa ekyo takirina. Ogenda okulaba mu King Saa wadde guninga mu muli yabawadde dda. Super chance olinamu ku ssente bikisiina mutaata nakuwayo ekyetaano. King naga ate nakuwayo eky'ekkumi naye nga ate gw'omwetaaga okitegeera. Gwe omwetaaga yakukolera biki ekyakabi kati gwokimanyi nti n'olimbala nga lwaswiti mutima King Saa remix yo lena studio yabisasula. Kotatuka ekiseera okutola oluyimba nga lukyaliwa Anil waliwo gwe bayita amastering ennyimba za King Saa bayita Anil. Ng'obusajja yeetaaga emitwalo 3 amastering emitwalo 3 naye nga sizirina ssente. Nga King ambisa nga asufajja tutoluyimba naye nga sirina ssente ziggyeyo oluyimba. Ningaba King sina musente taata biki jukira tuli mu mbeera ya butako naye King mwennyini naye bambi kale road sigani ne muntu sebo nga tayingiza sebo abaye kola ki bayuko babisanyizaawo mweye embeera naye nakwala sente na super chance tofaayo nasindikira omutwala emitwala musajja emitwala 3 lima ne balutusindikira kumenye kitegeeze kintu ekyo era mwana kabaka King Saa respect boy omusajja wa kabi nnyo nakwa magezi olaba bino sound za King Saa zitambula ku TikTok abavubuka mukole bwe mutimu ko sekondo mu ko sabine byo kubulirya naffe se batubulirya naye batali mu kamera nga buli moto kamuvuga mutambula muga natubulirirawo naleta ku mbozi nge babulirira nze King Saa yangamba ko edda boys nali muyaye nnyo nga nibachali bange bakola ko buyaye King Saa nangamba super chance buyaye obungi bujja kufiriza emikisa gyo maaso obuyaye obungi bute emikisa gyo maaso nakwata ekintu ekyo era okuva olunagenda nsala obuyaye ukitegeera ndoza bimu ku bintu bigenze okunja ongenda gakunja binjagaza ku bantu omuntu asobola okundaba nga ndi muyaye ne boy nze nali muyaye nnyo nali mu banda 5 ne boy kabaka King Saa nkutteko agenza nzikakkanya King Saa nzije mu ghetto nafuula omuntu ukitegeera omanyi bayito okujja mutakana notula n'abalangira kati King Saa kinkoledde boy tuli mu kaseera kakusiiba ennakawuka eyo ndabalaba ebyoto abantu abamu ndaba bikomentingako oyo lubaale oyo ki King Saa n'eddiini bali biki King Saa musajja musiraamu ye Mansur Semanda King Saa musajja musiraamu King Saa musajja mu kisiibo asiiba takola kintu kyo kitegeera yandoza omulala agezaako okukola ki King Saa asibulula abasiraamu kati waliwo omuzikiti oguli awo ennakawuka oguli awo ab'ennakawuka bagumanye ogulinanye King Saa omuzikiti ogwo King Saa inako ettaffaali ddene mu kuguzimba omuzikiti ogwo yatwalangayo sementi nga tulaba okitegeera King Saa asibulula abasiraamu alina abasiraamu basibulula byakyama si bya kamera mbuje mu kamera muki ate nzi Justin mbyogedde nabyo mbogezi naye yatugana obyogera okitegeera ebintu ebyo bityo alina abantu basibulula ku simu basindikira ku simu okitegeera waliwo bakyali bafa abasiiba betubeera nabo tamuganya kugira abaali awo ng'amuteerako okitegeera ku muzikiti oba oli awo ng'avuga tuguze ensawo y'omuceere biki byonna byonna tubatwalira ku mizikiti egy'enjawulo okitegeera King Saa musajja wa kabi nnyo era Mukama Katonda bye bantu betwagala tulabe nga Mukama Katonda amukaddiza mukaddaga awangaale bano betugamba nti bali kululira kaliba okitegeera ye King Saa boy era gwe atandafuna mukisa kufuna mu King Saa boy tano King Saa musajja wa kabi musajja mugabi ayagaliza ayina ekisa okumanga musajja ayagaliza kati nze ndaba olaba yampadde oluyimba mbadde natusa okuyimba ne King Saa okukubeera kunjagaliza gwe musajja nakola oluyimba ayina alupromotinga King Saa ye promota wange kati saawa zino ukimanyi ta promotinze sweet mutima alutadde ku account ze kati okwagaliza gato yuti okusingawo okusangawa ukitegeera abimbi awala osobola okukola naye kolabo oluyimba n'alukulekera ukitegeera aye naye bato munenye olw'ensonga oluyimba luba lwote luba lulwe naye alina oluyimba olulala akola ki naye King Saa
ndapozinga ennyimba ze zonna ze yabadde agenda okuta alina oluyimba lwagenda okuta n'alulindamu olimba wange lumala okutambula gumanyi kyekitegeeza ekintu ekyo nga njagaliza mwana ndagala Superchance nawe njagala kulabeko ng'oshayininze ovudde yaŋŋamba Superchance eno 2026 iyo nawe njagala okole ki oshayininge abakuzalawa bakole ki gamwana omusajja njagaliza mwana ate nga sinza nakimugamba simugamba nko nti kabaka nteekaayo yakiwulira n'akikola kale gwe mwana wa Katonda ali eyo lisita naye obwa sita bwafukakanga baana ku kyalo toyina kintu na kimu kya kyalo kye wenyigiramu oteekako gaalubindi nosooza buli muntu abantu bamazeeko emirembe obwana obuto afukakanga baana kati ali nga gwe balonde nakawuka ku kyalo abafiiriddwa yewuuyo kundi oluguudo linakawuka omuwulira wonna buli kimu kati simanyi MP wenakawuka simumanyi oba yaani nze King Sir nali manyi nenga oba gwe balonda buli kivunanyizibwako abantu abagize ogenda enakawuka ewo wajja abantu abebizibu omwana wange abadde bwati alwadde omwana wange yabeera bwati omwana wange ali bwati mnyamba bane King Sir simanyi nakumanya enakawuka abantu bajjudde bakeera ku gate wa King Sir kusaba buyambi kutuusa bukabaka bwabwe ku bantu we bati nti omuntu yakola bwati kuwaba misango kola biki King Sir alinga baani simanyi nakumanya boy King Sir wakabe nnyo kulembeze tumwetaaga nnyo nnyo kale n'ekyokuba nti oli sitali kitegeeza butamanya Katonda tulabe King Sir star wali buli muntu nawe yegomba naye omuzikiti ogubadde enkoko agikwata mumwa ebikolwa muzikiti byonna n'okwenyigira mu bikulaakulanya Katonda we ku kyalo gy'ava abyenyigiramu kusiibulula abantu okuzimba n'ebirala okuzamba n'amaanyi takwerabidde ndowooza ekyo Katonda kyatwetaagisaamu kyokka tateetaaga bingi Katonda tatusabanko ku ssente tatusabanko ku mazzi soda na birala yagamba nti yagala muntu munno nganze bwe nakwagala nenkuwa obulamu nenkutonda mu kifaananyi kyange kale bye bitujjukirwako nga tugenze tuwummudde kabbuli zaffe bye biziyamba ogaziwa nti munnange bwe yalingawo yakola kino nekino kyova ndi mulamu olwo nebadde byagala okunyigira mu kabbuliyo nga bisemberayo ng'egaziwa ng'ofuna ekiwumulo eky'emirembe ebintu ebitumalamu amaanyi byonna byansi ne bye tukola okumalamu bannaffe amaanyi byonna byansi era tubikolera ku nsi nenyongera okujjukiza nti nze metanikirwa bongo nzikiriza nti essaala ze basabira omugenzi ziyambako bantu basigadde ku nsi kuguma tezinawe ziyambira mugenzi omugenzi ekintu ekigenda okuyamba kiri kimu byebyo ebirungi wakolera banno okutta obwana obuto osiyaza obwana obuto obbya amataka ga bannamwandu bamuleka obatuntuza obbya ebyapo otuntuziza buli omuntu ate ofudde bakututte mu kyaki ezasinza obunene bakusabira mbololongooke omubiri gwo n'omwoyo gwo biwumule emirembe olimba omala budde essaala gye basabira omuntu afudde eyamba basigaddewo okuguma kyova n'ennyimba zebawerekeza omuntu afudde zeziguma agenze mu kibuga ekyawaliyo obulamu obupya agenze ffenna gitukolerere wa kitaffe walibaayo mubisi gw'enjuki n'engule ebyo bibaawo era babikola kuyamba boolese mabega naye gwe mwana wa Katonda ali eyo tuntuza banno tewali ssaala egenda kukuyamba kuggusa mwoyo gwo gwe kennyini mwene gwalina okweyambako okugusa omwoyo gwo guwumulire awo oyagala guwumulire ensi y'omwoyo gyeri tebakulya ssente nti muntu bw'afa bikoma wano tebikoma wano singa emizimu tegidda singa tetulina mboozi za misambwa na majini na birala tusala ne tugenda mu nsi eddako naye ebikolwa byaffe ebirungi bye bitusobozesa okuwangalira mu nsi eddako n'emirembe kigezeeko leero supa wangi taata oluyimba lutambula abantu balujjumbidde challenge fuse challenge ndaba n'akasuka kyukiddewo vitamins eziyita mu mmere kwagala resistance okwoza abawagizi obugambo busembayo boya abawagizi bange kazokemba manyi mwana abawagizi bange baganye eno introduction kero gikola nti Yaman bongo mafilm mafia Superchance Mafia the Cape Master busungu bonji ba boy
bameni mbagala nnyo bataano abagizi bange abampagira ennyulimba lwange Sweet Mutima Boy bwosa ogenda mu kilabu oba mu kibaala DJ mugambe alukube oba muwe sente alukube longere gwe promoter wange abawagizi mwe mututeeka yate mwe mutujjayo Boy mwebale kunjagala nze mbagala nnyo nze nina ekibiina bakiyita Black Nation roza mujeba nina tiimu Black Nation nenga eri under King's Love Entertainment okitegeera kati Boy mwana mumpagire nnyo mumpagire nenda bakuba omuziki kyembyonna bina bimunsubira mu 5 bye mugenda okufuna enamba y'essimu abantu bali baga nti twanimuwadde ku bookings twanimuwadde ku kapate wano n'akagalamiza tulina kinaiti kyaffe wano ekibaala twandiyagadde okujja tukyalireko enamba yange y'essimu eya WhatsApp eri 0752 99 41 99 WhatsApp number eri 0752 99 41 ate call just kunkubira bukubizi eri 0702 58 65 24 0702 58 65 24 direct oba ofunirawo wow nze nzikiriza nti mukama asigala ye mukama n'ebiseera ebizibu taliyuzibwa taliva watuura fe okumukuumirawo nga tuyita mu kubuulira enjiri ye n'okusaasaanya obulungi bwatukoze mu kiyamba ffe mweraba